webale kubeera mpozi nga ate otambula naffe bulungi nnyo. Mbeera eri etyo bulamu busanze otya tubaayo nga tutambula naffe ffenna embeera nga weetambula bulungi. Kulisa mu weekend ebadde mpanvu nnyo ate nga mpozi sa beautiful Monday, obulamu butambudde bulungi, embeera eri bulungi nnyo maliddaade. Mwenna bava ku mikolo egy'enjawulo, Mbaga, Busiki, Kwanjula, kubatiza n'emirala gyonna, Nnyimbe, kufiirwa. Naye tubakulisa buli mukolo gwonna nga gutambudde Allah bw'atyo yali agutegekedde guzina okubeera bwe gutyo. Tewali kye twetegekera okujjako nga yamaze okubeera nga kitutegekera. Embeera yonna gy'oyitamu musabe ajja kwanukula. Mwekwase ajja kubeera mpozi nga ate akuddamu mu mbeera yonna. Nze Sula Ssenyonga okubeera nga tenkutuusa ku muziki amawulire n'ebikunyumira kunaku nga olwaleero ate mpozi nga tubeera n'amangi nnyo naddala gavudde mu weekend. It was Friday twalaba president wa NUP yasitula n'agenda e Canada mu conference mpozi ate ebadde ey'amaanyi ennyo. Alina ekibuuzo kye yazzeemu ng'ate ekibuuzo kibadde kyebuuzibwako abantu bangi nnyo tebakkiririza mu Electoral Commission ezibeerawo mu bifo ebyenjawulo, naye babadde bagamba n'okugamba era kakati NUP yo lwaki tekola kamyufu. Mbadde mulaba NRM yakola akamyufu kaayo, naye era still akamyufu ako nze neewuunya lwaki omuntu takkiririza mu Electoral Commission eya NUP nga ne Electoral Commission ebadde n'ekintu nga kyerufu ng'abantu basimba mu mugongo, ne bamusimba mu mugongo ne bayira abantu 2 ne bakwata ne balangiriramu ayina abantu 5 oba okisegete. Kati neebuuza lwaki mwagala nnyo okunonooza ate ey'abantu abatono at least ng'omuntu agenda ne bamwebuuliza ebibuuzo ye kennyini n'abeddiramu. Kakati no wano Mwami Kyagulanyi abazzeemu ekibuuzo kyammwe agamba nti ensonga lwaki tetukola kamyufu ak'okusimba ku mugongo oba abantu bavotinga abantu babikole votes nga bazaagala nga mulaba nti NRM bwekola. Already NUP nsibe newankubadde ekibiina ekiri registered era ekikirizibwa okubeera nga kyoperatinga mu mateeka, wabula kisibe nti kirina ebintu bye kitasobola kukola. Mulaba ne bugenzi kugulawo bitebe mu bitundu ebyenjawulo tiyagasa avuga. Kati just imagine singa babeera bagambye nti katutegeka akamyufu abantu bagenda kulonda, ate olinza okulaba embaga bwegwa n'ebibanyi oba ontegedde. Olaba bagamba bugambi ne bakola parade ku kitebe, amagye ne galumba, buli kimu ne balumba ne bawamba computer ne bakola ekyewuunyisa tebatubulya biki babeera bazuddeyo mu computer zibabeera batutte bawambye. Amagye mbuya batwala computers z'abaana n'ebintu ebirala byonna ebira mu office, naye tebavaayo okugamba nti computer zino twazisanzeemu oba olukwe nga mulimu baluka olukwe olw'okukuba oba State House oba olukwe okuba Parliament oba n'ebirala. Tebayogera biki basanzeemu, batwala bitwale nga bagenda batunda oba ontegeera. Kati nno Kyagulanyi agambe tetujja kukola kamyufu nga mukaagala olw'ensonga wetusalirawo kukola babeera bakagenda tulemesa kubola tubategera mu campaigns nazo ne bazitulemesa. Nze nno ndi mabega wa mugongo gwe ate era nkiwakanyiza ddala nnyo ekyogamba nti tukuba akalulu ako lwa nsonga ojja kwekanga nga abantu bangi nnyo abakyamu ndaddala nga babenaaleemu nga bagenda kujja basimbe mu mugongo bayiseemu omuntu waabwe omunafu, era nga bw'owulira abenaaleemu bagamba mu opposition egenda neyefuga akalulu keena akalulu keenaaleemu ne basimba mu mugongo gw'omunafu, omunafu n'awangula kubanga baba bajja mukuba bulungi akalulu abantu bate bamwagala ku gurawundi oba okitegeera. So kati ebintu ebyo naffe tetusobola bikkiriza bigende mu maaso oba ontegedde bulungi n'onfuna. So ku lugendo lwe lwaliko e Canada ze zimu ku nsonga zabadde ajja ayanukula, era wano yagenze n'asinkana abeeyita ba Black Canadians. Ba Black Canadians bibalwa ndowooza lino gwanga pyali akatondebwawo nabadde njogera ne Kaye Wisdom n'angamba ffe ba Black Canadians kati abatondeddwawo mu ggwanga lya Canada. Omanyi Canada eno eringa ndowooza Japan, erina abakadde bangi oba muntegeera nti the age bracket y'abakadde nnyingi nnyo, kitegeeza production eba ntono, beetaaga money power,
oboli awo ensonga laki batandise ekintu ekyo kyo gamba nti katandikawo generation ene y'abaddugavu nga tubayita ba black Canadians basobole okubeera nga oboli awo batuyamba ku production okukola emirimu ffe gye tutasobola kukola. Waliwo emirimu kati nga gy'amaanyi nnyo nga tegyetaagibwa input ey'abantu abalina amaanyi. Omuddugavu wano ku lukalu lwa Africa yakyasinza amaanyi ne mu nsi yonna. Yakyasinza amaanyi, emirimu gyonna gyetaaga amaanyi omuddugavu tomubuusa maaso. So tulindiridde tulabe ebikimpoza ate oba oli awo ebinaavaayo eyo e Canada. Kale more chaos at the airport. Olwo omulenzi wanaomuyita Ali mulabi ali mu kukola video mumanyi bulungi abali ku TikTok. Akoze video wano nga yeemulugunya ku URA. Agamba nti URA ebasaba omusolo ogubayinga nga ate agamba nti okusinzira ku kilos ezikkirizibwa okubeera nga hand luggage, kilos ezibakkirizibwa okubeera nga hand luggage ku nnyonyi yeze yazze yeetisse naye bagamba nti yazze ne perfumes manyaba yazze ne perfumes wa 40 yagamba yazze ne perfumes wa 7 ne gomesi 3 n'obugoye bw'abaana. Agamba engoye z'abaana bazitwale naye alinamu engoye za Robert mwana mulekwa. Robert mwana mulekwa yabadde aleetedde engoye ezo bamuwe ne gomesi ya nnyina ne jjajjaawe ziyabadde abaleetedde. Kino nno si gwe gusoose okuwulira embeera eno. Ndabye nnyo abaana bangi nnyo abakabira ku airport awo nga URA ebaggyeko ebintu byabwe baba batambuliramu nga hand luggage ne bajjako mbu tebasasudde musolo. Kyokka abaana abo bagenda bambi okwekubakuba nti banoonye omusolo kale ssente ezibeera zibasasiddwa ate bagenda okuddayo ng'ebintu byatundiddwa. Mu mbeera eyo URA mulina ekyo okubeera nga mukitereeza. Ekyo mulina okubeera nga mukitereeza mu ngeri yonna. Lwaki? Nti kyongera okulemesa enkulaakulana wano mu ggwanga lattu. Nti omuntu oyo ava ebweru abazze ne ssente ezitabadde mu saturation. Oba nfuna abazze ne ssente ezitabadde mu saturation yaffe. Kitegeeza ezagenda zongerako zijje mu saturation yaffe. Ne bwe omuyisa obubi abaana abo bagenda kwekyawa bagambe kati bwe tugenda tetugenda kudda kukola ku Uganda. Katubeereyo ddala tufune obutuuze eno teri kudda. Bakadama bano tewali nsonga lwaki omukyajinga ssente nnyingi ku musolo na birala byonna bw'abanga akomawo ng'alina ebintu bye byazze nabyo. Muleka gye kuba ssente zazze nazo zigenda kukulaakulanya eno. Agenda gula seminti, agenda gula poloti, agenda gula matafali. Awo na ssente zidda mu saturation. Bagulako seminti bawo omusolo. Bagulako amatafali bawo omusolo. Omusenyu bonna bawo omusolo. Lwaki mubalemesa? Kubanze sisuubira nti omuntu asobola okubeera nga azze n'ebintu eby'obusuubuzi nga azze nabyo ku nnyonyi nga hand luggage. Olwo oba osuubudde otya? Oba obala otya air ticket eyo? Air ticket oba ogibaza otya eyo baaba? Ng'ogenze kusuubula n'odda ne kilo 4 zokka mb'oli mu bizinensi. Come on, ekintu mukibale namwe bulungi. Somebody agenze okusuubula ebiri serious ajja ne kilograms nga nnyingi oba tani nga nnyingi. Aleeta ebintu nga biwerako. Okusobola okubeera at least okubiitinga expenses za air ticket, visa n'ebirala. Ne mususiza nnyo bannaye. URA. Tetugaana muli okureketinga musolo naye. Ate muleke kubeera nga mukuŋŋaanya n'abantu kye batalina. Abantu bajja tuka ekiseera nga byamba kuŋŋaanyako biweddeyo. Mutandika bajjako pamiti z'okwebaka. Nze kati newa n'ebintu byendaba mulaba ennyumba ezo ez'abapangisa rentals. Zisasula omusolo gwa simanya abaagi bayita ground rent obaana biki ebirala ebyo. Nannyini zaazi zisasula landlord. Bati ekyo bwe kinaggwa kubanga abantu bali mu kweyimusa kuva mu mizigo. Egyo emizigo gigenda kusigala nga mikalu nga tegirimu bagisulamu mbakakasa. Mujja tandika okusolooza ate ne balandirodi bennyini mu nnyumba zaabwe. Mubagambe nti wano kati we wazimba twetaagayo kasente tusobole okubeera nga tuyimirizaawo eggwanga. Sikyandibadde kibi naye nno ssente ze musolooza abaana babeera mu bulumi nti muzibabbyeko ate tebalaba kye zikola. Tezina kye zikola. Kale bandigambye batusoloza omusolo mungi nnyo
bwanalwaza jjajjawe mulaga jasangayo eddagala oba teyita kukale kukwata jjajjawe muleeta mulago bw'aba ali kalungu wali eddwaliro ligenda okujjanjaba jjajjawe fule n'ebyo nappe tripoteya. Waliwo accident ebadde ku luguudo lwa Mityana entiisa ebutikidde abatuuze beeka Kasoozo ate mpozi Kagawu ekisanga mpozi ate mu town council ye Zigoti ku Mityana road oluguudo oluva e Kampala mpozi ate okudda Mubende emmotoka ekika kya baasi bweremeredde omugoba waayo neegwa era okukakana nga mpozi abayizi babiri bafiiriddewo omulaga kitegeeseko nti abayizi bano babadde mpozi bava Kasese gye bamaze sabbiiti 2 nga balambula. Kyentegeddeko omu ku baana bafudde waliwo omukyala wa Irene ono ogi wa Mityana Modern Mityana Modern School Mityana awo bambi omwana wono y'omu ku bafiiriddewo abadde mwana nga akuze kabale kana nga kakulu bulungi nnyo kalinza okwa kali either P6 P7 yawo so kitalo nnyo ddala tusaba ba driver mwe abavuga abaana bano nga mugenda okulambula tukize tugaane abantu bano kyetaaga bakole mandatory check up y'emitwe gyabwe mandatory check up y'emitwe gyabwe abagenda okuvuga abaana baffe nga bagenda mu kulambula. Nali nvuga nva like sa eno nga mu Kiteezi nentemerako eno wansi wa Reham omusajja yali aleesa abaana balambule naye ngadda Livansi tanibo yakanya kuyita jangu okukakana nga atomedde haliya ya munne mu Livansi oba ntegeera ate nakulaga nti asimbulirawo avuga agende ninga ategedde already akoze ensobi tani boy ali mabega wa basi nasobola gamba driver we nti owange ne wali obstacle kati buno bwana butobe muvuga tosobola kungamba nti akaana ke kayimbye driver yongeza omuliro nawe no yongeza omuliro bano baana batote ba controlling ngo vuge motoka kuba gogitegeera nabadde nagayigwe naye ngala ayogera tata wenga yamuyigize motoka namugamba it's not about having or driving a car but enokusoka notegeera emmotoka kyeki emmotoka kyekintu ekisobola okutta nottane banno nga bwolaba nti basi eno essa abaana b'abandi babiri tetunnamanya abalala bali mu mbeera ki naye abaana babiri bakoze eki bafudde kitegeeza olina okubeera omwegendereze nnyo speed gyewale toyina gyolaga kale olina gyolaga ozza abaana ku ssomero but tofaayo kamutuuka ekiro naye ng'obatuusizanga balamu naye abaana obakubye ekigo gwofa kimu kuvuga kutuuka osobodde obaholdinga for 5 days or 7 days kale laba bw'obatanga obakomyawo badriver fenna nga tuvuga abantu bonna bwa passengers tufeeyo nnyo nze negendereza abantu abamu bafayo oluso okuvuga ku motoka mu speed mpola singa emotoka eba erimu mukyala we n'abaana olwaja avuga nga yegendereza naye kati sitambeera mu bantu balala nga temuli mu famire ye avuganga mulalu oba okitegeera mma mupapa kimulagawa bw'obanga olaba gy'olagawala keera drive on your pace togoba muntu nti akuyiseko bali abamu babeera balina ebizibu byabwe bebatwala amagombe gabeera gabayita nga naawe ogoba amagombe nga gamba ono lwaki agoba omuntu waffe nga gava kwoli nga gadda ku ggwe nga gw'osaanawo oba ontegeera so tufeeyo nnyo abavuga ebidduka tutaase obulamu bw'abaana nze nsaba gavumenti eteekewo mandatory head check-ups bagende nga wali ebutabika bagende nga wali ebutabika basooke babateeke mu kyuma kibayuze kiti ojabalayo badduka emisinde siri mu kyuma kunyoola
naddala mpozi ate kitalo nnyo amawulire agenda ku mpozi ate oba oli awogenda ne badde nsooka nago naye olunaku olwabadde lwajjo omukyala mpozi ate Roda Nakibuuka Nsibirwa Kalema ono nga yali muwala obanga muwala wa Katikkiro Nsibirwa bali abasooka bakatikira abasooka aba Buganda abakola ennyo betusomako oba be bali mu affiliate agents abo oba omukyala ono nno ye mukyala eyasooka mu parliament y'omu ku bakyala abasooka mu parliament yafiiridde ku myaka 96 kino kakati kiira gye kintwala ate omukyala ono baba yafiiridde ku myaka 96 nga y'omu ku bakyala abasooka mu parliament. Tulina n'okubuuza parliament eriwe yasooka agambe yalimu n'abazungu legiko oba kubanga bafiidde ku 96 olumwami yo we yabeeramu emeka mwami yo we yabeeramu emeka twetaaga okukola okunoonyereza enyera kwongera okunoonyereza mmanye parliament yali ya mwaka ki yatandikirako era yali yenkanawa myaka emeka tubeere mpozi nga ate tugira Katikkiro abikidde Obuganda tulayenga naye apostinze mu mbeera yonna. Council Rajab Sozi has been nominated by PFF to contest Kyadondo East after meeting all requirements including a 500 shilling fee. He aims to restore people's power in constituency and says unlike other opposition leaders who walked out of parliament, he will use his legal skills to argue his case. Kati ono ntegedde ono yazze lwana bulwanyi kibiina kye NUP omanyi mugamba drawing nnyo conclusions abafuluma parliament baali ba NUP okusinga era be baabala akazannyo kaabwe. Ekyokubiri jazze okwesimba ye wali muwada ekituufu kiri nti ye muwada takoze ekituufu kyo kiri nti muwada takoze but nze kyemmanyi ku opposition bwe manga mwena mulwana omuntu omu ate totandikira mu kuba munno campaigning nga bibyo era ndabye n'abaana abagenze mu comment section nga bagamba mwe mwali mugamba tulekere Ssemujjunganda tetumuteekako muntu but bo kusinza mu nteekateeka zaabwe balaga nti bagenda bateeka abantu ku bantu baffe NUP bwe bagamba. So mu mbeera yonna Rajabu bonogenda nga odi campaigning nga muwada bwandika nga akaluka kuweka kuleka kukoze eki kakulemye olw'ensonga loko yambulere ekyaliwo toginyooma nga bwe muguyita omuyaga gwambulera gukyaliwo abantu bakyalaba mweyamwe ebadde just rebrand ebadde rebrand temugamba nti wabula mubadde mu existing nga FDC just mwe kutudde kutuzikubali ne mukola branch ndala so wandibadde kino onoonya bw'okizanya otherwise kijja kukuba atoyisibwe bubi nnyo kuba nkola yengo oyogeza amaanyi nnyo otiisatiisa statement gy'ogambye mugero genda kufuluma parliament ng'abalala be bakola kitegeeza olina abantu b'osonzeeko. Abantu bajja kutunuulira nnyo baleete a few moments later akantu ako mukagoberere nnyo a few moments later abantu bajja kutunuulira ne bagambe ono ate nga yali agira kikyabadde ki. So mu mbeera yonna teweepika na kwewaga kukakasa abantu by'otaasobole kukola. Go slow. Genda mpola bana abantu basobola okupika bo benyini bakumalamu amaanyi nga tebakulonze. Musajja agambye bweyagala okumanya nti abantu bakwagala weesimbewo okukakaza nti abantu tebakwagala obanga bakwagala omala kwesimbawo n'otegeera baani abakulonze baani abatasobola kukulonda oba ontegeera kati gwe jalooza nti abantu bakwagala oli w'amaanyi nnyo but all in all muwada weetereze gw'olinza okuleetera
Kyaddondo East okubeera nga seat eyo etwalibwa because concentration yo ogitadde nnyo ku bintu ebirala ne weerabira abantu abali eno gy'osula. Kuba nandigambye nti bagwe tosula mu constituency but osulamu n'ebizibu by'abantu ebyo bimanyi. Enguudo ziraba bwe zifaanana. Abontegera bakuwa ministry kubeera ng'okwasaganya bya foreign affairs na biki. But still era nayo office eri ogikolamu lumu na lumu. Kubanze nina abaana bangamba nti babaddeyo nga baagala okudda niira nga tebakulaalwa batuukako. Balaba mawulire Mwada yakoze bwati ne bwati yayogeddeko n'abaana Uganda bali eyo era waliwo bagenda okuzza kituufu waliwo abaakomawoko. But majority bakyali eyo. At least singo baterawo hotline. Nti bannaye buli ayagala okulira nti ayagala kudda nga abonye ene namba gy'osobola okontaktingirako ne tumanyawo ne tracing awawuli. Niye abaana gye balinze ne mukwano gwe nkavuma. Angamba yalina abaana nga 40 ne bababba no babba. Abafere baba nga pretending ambu baba fina. Ne basolooza bakomewe waka. Guy wali wano kati avuga na drone. Rather avuga zi Uber zaavuga kati. You know? Wobale kubeera nga ate otambula nange embeera eryetola mu busanzo otya tubaayo eno nga tukakasiza ddala nti ekintu gye kiri era tukikuba mu mbeera yonna eya bulijjo. Omukulembeze wa National Economic Empowerment for Dialogue Joseph Kabuleta agobeddwa mpozi ate ku bukulembeze obw'ekibiina lwa kudibaga mpozi ate enkola y'ekibiina n'okumenya ssemateeka ate mpozi bwe yeerangiridde nti yagenda okukwatira ekibiina bendera mu kulonda kwa 2026 nga talondeddwa. Abakulembeze mu kibiina kino bagamba nti Kabuleta ayimiriziddwa ebbanga lya myezi 3 nga talina mulimu gwa kibiina gwakola kyokka asobola okujulira eri akakiiko olwa aka National Council ekibiina ekyo kinategeddeko mbu Kabuleta ennaku zino atambula n'omudidi omutitimbe gwa ssente gwe batamanyi guva. Jukira Kabuleta abadde takkirizibwanga nnyo mu bantu nga bw'ogamba nti emitima gy'abantu gimukkiriza. Era Kabuleta abadde nga bamulabanga omuntu bagamba bayita batya ng'omuntu gwe bagamba nti oyo bamuleetawo acyankalanye n'okubuzaabuza abantu. Ye Kabuleta tobonte kasooke data ne kakibiina kyo kinniidi. Kasooke data ne kakibiina kyo kinniidi bwati bwabadde ajja atambuza ebintu bye alaga agenda kujjako President Museveni agenda mu kubakalulu n'ebirala byonna naye akomawo ne yeetoolerawo n'abeerawo. Kati agenza olaba amaanyi abakoze ebibiina bino ebirala batandise omubuutikira. Kati alina oteekawo embeera yonna eraga nti ne niidi weeri oba ontegeera. Kati eb'ekibiina kye bagamba nti bamuzizza ebbali yeerangirira nti yagenda okwesimbawo ku kadi y'ekibiina ng'owa pulezidenti. Kyokka bagamba alina ssente ze batamanyi gy'azijja z'atambula nazo mu mmotoka n'okukola emirimu egy'enjawulo ng'ate teziva mu kibiina nti si za kibiina nga bw'ogamba nti oba ekibiina tulina wano we tujja ssente we tusaka nti tujja wano ne tuteeka wali eri. Ezo teziriiwo oba ontegedde. So mu mbeera yonna eya bulijjo katubasabire beetereeze. Omanye ekigambo kya ssente kino ezitamanyiddwako wa gye ziva kitabudde ebibiina bingi nnyo. Kyekyatabula FDC batuuka okwekutulamu FDC eya Power Patrick Amuriati Obo kati bataddewo Nandala Mafaabi ne PPF eya Dr. Besigye ekyababulamu nti abasajja baleeta ebisawo bya ssente ne babiyingize wa Besigye. Ekintu kino sikitegeera. Bano bagayi ssente ze bakuba
zebagaba bebazeekubira oba bekiba bwe kityo lwaki mugaba sente ezo lwaki temuziteeka mu service delivery ne munyiriza ekibuga Kampala ne mukola enguudo ne muzimba amasomero ga gavumenti gabeera gali ku standard kuba kisinga okunsesa n'ekintu kye sitegeera gavumenti esasula sente nnyingi nnyo abasomesa n'olya nti ono omusomesa ali mu bukadde 4 ono ali mu bukadde 2 ono ali mu meka bazibasasulira wa kuba ate amasomero agetusinga okulaba amabi bakaba of non payments n'okusomera mu miti kati system embuzaabuza system embuzaabuza sikitegeera nze ndaba abasomesa beekalakaasa kati ffe babula kadde 2 bazibaweera wa ninza okuba nze siri informed ndowooza kuba amasomero ge tusinga okukolako research ne getuteeka ku mawulire agasinga bagamba tumaze emyezi emeka tetusasulwa n'ombuuza osasulwa sente emeka nga bali 3 5 obwo bukadde 2 babusasula basomesa mu masomero ki kuba osooka ne weebuuza ono bamusasula obukadde 2 naye essomero lyasomesaamu eridisobola ovaamu obukadde 2 kale we tuba tugambye kubona amasomero gennyini malwadde ebizimbe birwadde enkuba bwetonya ne badduka ne babeera mu church gye basomero ne begatta mu holo ng'omwo ne babeera omwo bonna omusomesa asomesa science wa P4 olina asomesa English wa P1 ebintu bwe bityo sibitegeera wa endowoozayo ku bye tuteekayo ate era oberenga oyagala bye tuteekayo thumbs up comment follow tubere mpozi nga ate twongerayo mpozi ate waka waffe eri gy'alina okuba ng'atuuka mbadde na interview gye ndaba eya Waiso Mufumbiro ninga bannaye si kirungi kujajinga kintu nga tonnamanya omusajja agambye kanjogere nnyo ku kasente ewawaduli ninza obutagendayo nnyo kale obudde bwe babugenze bunsobozesezza nja kukyogerako naye agambye nti sente ze baatandika nazo okutambuza ekibiina zaali za Kyagulanyi na Babi era Bobi Wine yayinanga ATM cards 2 eya Kyagulanyi n'eya Babi nga babeerawo sente zeetaagisa afuna omuntu oyo gwe yeesiga n'agimwa n'amugamba genda ogyeyo sente era baakozesanga ATM cards eya Babi Kyagulanyi oluusi eya Kyagulanyi Robert gye baakozesanga kati awo we baaviira bano abantu okuwoza mbu sente z'ekibiina Babi yazikontrolinga kumbe mukazi wattu baalinga bakama akawunti ye ndowooza this time mufunye clarification era omusajja agambye Waiswa emmotoka eyo V8 ya Babi si ya Bobi Wine emmotoka za Bobi Wine zaali ndala ziri zitundulwa na biki V8 ya Babi obontegedde ya Babi Kyagulanyi wabula yawambibwa n'etandika okubeera nga ateekola emirimu gy'ekibiina nga yeetambuliramu Kyagulanyi kitegeeza ki nti oba oliawo ne sente ze bajjayo ku akawunti tezinnaddayo nga bw'ogamba nti basasudde omuntu eyo ndowooza yange kuba yo Waiso takyogeddeeko kubanze mbimanyi nze ntegeseko ku bivulu bino ebyobufuzi era nabyo biringa bivulu nti ojja sente ewantu oluusi ne zikola loosi ne zisala kati mbulira zaddayo ddi nga badde mu kuzimba bitebe ate bagaziya structures n'ebirala mukazi wattu alina n'okuba akyabanja ekibiina balizimuddiza ezirimuddira bati ndowooza mutegedde abaali bagamba nti Babi ya controlling financial desk ya gundi account ya NUP si bwe kyali bati olw'okuba nti sente tebaalina ekibiina tekyalina sente Waiso anyumiza ennaku n'endaba gundi yali baali bagenda okukola research ku Kathiani Waduri ne gwe yali avuganya naye balaba ani asinga amanyi ku ground gwe babeera bawagira yalinnya baasi yalinnya baasi omusajja
abasajja babeerayo eyo nga balina omutima gw'ekibiina. Yalinnya basi ate basi nefiira ku 2. Gye yalinnya ku ssaawa 6 gw'ekiro yasimbula ssaawa 10 okuva e Kampala. Arua yatuuka ssaawa 7 ogw'emisana. Kati abo abantu mubatye. Ku Lwokutaano ge gaali mpozi ate amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ag'omulundi ogwa 32. Mwami Kyagulanyi lwali lwakuna ndowooza. Mwami Kyagulanyi yagenda ekibuli kubanga amatikkira gano gye gaali gakuliziddwa ekibuli ku muzikiti mu Basiraamu. Ssaabasajja n'aweereza obubaka bwe. Mubaka bwe njagala kujjamu ebigambo bino. Yagambye nti mufube nnyo mukole ssente zammwe okwewala obunyeebwa obubategebwa. Okwewala obunyeebwa obubategebwa. Ekyo nenkiteeka mu mutwe nenkitegeera. Then Omulangira Kasimu Nakibinge n'ayita Kyagulanyi ayanjule be yazze nabo. Mwami Kyagulanyi n'ayanjula be yali yazze nabo n'alekayo Mpuuga kubanga yali tazze naye. Katikkiro n'amugamba muba oyanjudde olina gwoleseeyo, muganda wo Mpuuga tomwanjudde. Teyali talina mwanjula kubanga teyazze naye. Mpuuga yava dda mu kibiina kye NUP n'akola ekikye kya DF. Kitegeeza Mpuuga yali alina okujja ayanjule ba delegates bazze nabo aba DF, ne Kyagulanyi yayanjula ababe yali azze nabo aba NUP. Ogenda kuŋŋamba yayanjula Ssemujju Ŋŋanda. Yes, Ssemujju Ŋŋanda ali mu cabinet eya opposition mu parliament kwali era alina akakiiko kwatuula. Obwa commissioner Mpuuga abuliko bwe yaliko yasigaza bugamba nti kwewaŋŋangu soba kwewaŋŋamya ku ntebe n'abulemerako n'ebbonga bo baayawula dda. Kaakati Omulangira agamba nga bw'ogamba njaniriza abakungu ab'ebitiibwa blabla n'abala n'agamba njaniriza abali mu shadow cabinet oba gavumenti ekisikirize n'enyaniriza n'abali mu gavumenti ya Kaisaali. And by the way ekigambo Kaisaali nange mbadde simanyi kyekitegeeza nnyo, but bwe nakoze okunoonyereza okusinziira ku yeekolera nategere nti Kaisaali tekivuma. Kaisaali kitegeeza mukulembeze oba omukulembeze aliko ebiseera ebyo. Abasinga mu kimanyi mu Bayibuli Yesu bwe yakwata ekinusu n'abuuza ku muto kuno ku kinusu kuno mulabakaani nti Kaisaali oba omukulembeze, n'abagamba ebya Kaisaali muwe Kaisaali n'ebya Katonda muwe Katonda. Naye nalabye Ssenkubuge siyaasa omusajja omukulu alina amagezi, eyalina amagezi kyemba nkozesa, eyalina amagezi ne yagenda because Ssenkubuge bwe yali ali kusimba ng'akola show n'oleddera omusajja reasoning awandiisa obutabo awandiisa emizannyo akoze atya, but the day he stepped oba he decided to sit on the same panel ne full figure awo entegeera yo yamugibwako. Lwaki? Sente zamuziba amaaso n'entegeera ye nemugibwako. Nabalabye nga bali ku Kasimu Nakibinge bamuzeeko bamubuleminga ne beeyingiza ne mu nsonga z'obusiraamu ze batamanyi mutwe na magulu. Naye boogera ku nkola ya Sima Shekindirwanga ne bamutwala okumusaalira ku muzikiti. Family ya Shekindirwanga iyo yennyini ye yagaana okutwala omulambo gwa Ndirangwa. Mwali mwagala ajja agubbeyo aguleete oba abasiraamu tulina bye tugoberera naddala mu kufa kwaffe emwandi badde mubiyingira. Ekyokubiri Ssenkubuge godde ku Mulangira wa Buganda ovume nga bingi byofunye mu Buganda eyo nga mukukutirayo. Ssenkubuge abaana bakumanyiiko bingi wandibadde tobeetankuulira. Abaana bakumanyiiko bingi wandibadde tobeetankuulira. Sooka otuule okole research, leka kubeera nga full figure kuba ye kyawulidde oba kitegedde oba takitegedde alina okikomentingako. Kati naawe ofuuse nga bano ba TikToker
obensonga agitegedde batagitegedde alina commentinga. But ekigambo Kaisali kati ate wentegedde mbadde scrollinga nendaba ka video aka Yesu akali translated. Bino bitukola ebya dubbing. Noddira eddobozi ly'omuzungu n'olijjako n'otegako ery'Oluganda. Omusajja yabuuza nti kati bino ebya Kaisali tugenda bikola tutya? Sente musolo gwe tusigale nga tuguwa? Yesu n'asaba eyaliwawo nti mpe ekinusu ekya siliva. N'akikwata n'akiwanika mu bantu n'ababuuza ku kinusu kuno bwe mukitunuulira kuliko omutwe gwani? Nti kuliko gwa Kaisali. Ontegedde? Bwe tubanga tugamba katudde ku sente zine za Uganda abali ba president abali wano bwe kuba kwaliko omutwe gw'Obote nti kuliko omutwe gwani? Nti kuliko omutwe gw'Obote. Ku sente kuno kuliko omutwe gwani? Nti kuliko omutwe gwa Museveni oba gwa president Museveni. N'amala n'agamba ebya president Museveni biwe Museveni n'ebya Katonda mubiwe Katonda. Abasoma Bible, imagine Senkubuge wait pastor mwe badde ojja kola even that statement wasose nakusaba kya kisiru nnyo kya kijega. Emyaka gyo wagiriddemu olukwe. Emyaka gyo wagiriddemu olukwe. Genda osome ebyawandiikibwa. Genda osome ebyawandiikibwa. Awo ka video kankanonyi wano ngenda nakateekayo ku Facebook page mberenga mukalaba. Mutegeere kye baali bategeeza Kaisali. Nze neewunyiza nnyo omusajja Senkubuge. Naye Mukama Katonda bw'ati bw'aba. Bingi nebikumanyikiddwako. Wandibali otankuula abaana bano. Abaana bano tobatankuula. Baleke. Nze nange nina byemanyi bisobola kwogera kubanga ndi musajja mukulu. Nina wenjogera n'enkoma ne succeeding nnyo saagala kuyingira nnyo privacy z'abantu. But wasusse. Actually gwandi badde ova mu statement sezo nozirekera oli omuwala. Sina muwala mukazi. Nozimulekera ye n'azikola because talina nnyo kya protectinga. Ne kati gwe omusajja. Chris Balyomos, Kiwanda Suubi ne Lydia Wanyoto babadde nga mpozi boogerako ne ba delegates ab'omu Busoga region. Bano nno babagambye machita batya njogera babagambye lwatu ng'owejjanga abika. Babagambye lwatu nti bannaabe, you just speak the money language. Mwogere olulimi lwe tutegeera olwa ssente. Ekyewuunyisa abantu bangi abaavu bawagira NRM. Kyokka nga bebawagira bagagga nnyo. Oba ntegedde? Nga bebawagira bagagga nnyo. Nze sikiinaako buzibu omuntu okuwagira NRM as long as oli musajja mugagga. Oba ng'olina ky'ofunayo. Naye that language of patriotism when we are poor nga mwe muli rich, we cannot accept that. We cannot accept that. Kati Abasoga bagambye no. Before talking about patriotism, tusoke twogera olulimi lwa ssente. Mutuleetedde ssente mmeka wano. Naye nga abasajja babeera batuufu. Bwe bagenda mu kakuyege okuyega abantu ba wansi bagamba musooke mutuwe ssente. Nga nabo bennyini tebazirina ze babawa. Oba ntegeera? Nga nabo bennyini tebazirina ze babawa. N'olw'ensonga eyo mu mbeera eyo mubeere nga mwetereeza oba oli awo Uganda eneetereerako. Gwate maama okulya kunaabeera kw'abalondemu n'abalala mbaweeko balyeko. Anyway, genda ku Facebook, genda ku Instagram, genda ku Blue Sky, genda ku X, genda ku Mpozi nga tensukawo wano mubeere bulungi mweraba.